abisoma babimanyi. So tutuukiridde University ya St. Lawrence tukola partnership etuwadde 50 bursaries ez'abayimbi, especially the new talents ezitandika abamu bakyalina chance bakyasoma abalala bali ku campus. So we are looking at those people nti abamu bayinza okuba nga abayimbi bafuna ddala byebaagala soma naye mulimu abakyasobola. Oyinza n'okuba nga oli muyimbi naye ng'olina ekirala kyoyagala okweyongerako. So St. Lawrence is giving you that opportunity, platform where 50 bursaries. Twagala abayimbi baffe abasobola oba abakyayagala badde era bayifune kyebeyongerako okusoma tekukoma. Program eno etandise omwaka guno era abayimbi abaagala okuyingira mu intake y'omwaka ogujja basobola okuyingira ku certificate level. Tukyayingiza abasobola okubanga batandikira ku certificate basobola okuyingira omwaka guno. Kijja kutambula mpaka academic year, kati academic year etambula mpaka 2020. So omuntu asobola okujja n'agamba anze kankola application yange ntandike mu January mu February intake. Waliwo abayimbi abamu abakozesa ebiragalalagala. Abazadde tebakomplaining nti gundi ajja mu kirasi n'omwana ng'ate akyuma ebiyaga byabwe akola bw'ati. Ku university tulina office ekwasaganya embeera z'abayizi. Ku university tufuna abayizi ab'enjawulo era tulinawo office gye bayita Dean of Students Office emubaamu counselor. Bibaawo tejja kuba kesi nti esoose naye ebiseera ebisinga abayizi abo era tuba identify nga oba lecturer oba professor oba doctor abasomesa bamanya nti ono ayinamu ekizibu ekiti tubayita ne tubakwasaganyizaako mpola kubanga omulimu gwaffe kulaba nti tubajjamu ekyo tubalaga nti kituufu tukikiriza kino weekiri olina ekizibu kino naye osobola okukireka. So tulina kye tuyita counseling sessions ez'abo abaana abalina ebizibu ebitali byokka byagala naye oba oluusi biva waka ebyo byonna tubikwasaganya muyo ekitongole ekya counseling under the office of the Dean of Students. Ebyokusoma bigguse ogenda kikwasaganya nga gwe ali kakiiko kawumu ogenda kusoma kulaga abalala oba? I think nja kusoma kubanga nakoma ku diploma so upgrade ngane mfuna though of course right now mukyali kino kya lubuto njagala maze okusumuka bulungi then so kubanga kati buli mwaka basari ya buli mwaka sente just zero katine so nina time okubena nga nsoma just to show good example to other people abayimbi abali obeera mu field y'abayimbi bayimbi ki abatasoma? simanyi okuddayo nga bakudde bo ne beeyogerera but simanyi kubanga sisomangako nabo mu industry nayomba naye nga simanyi nti nakubakuddagala kweyogerayo abalala kulira buulizi nange. Okay, toyanza Justin, mwebale kukola mirimu gya WUMA. Emirimu gya WUMA tukola namwe mwebale kutuwagira. WUMA ate nga tulaba ejjudde mu family. Family, of course music family. Abayimbi bali mu family emu. Tombuza namba family yo. Mwogenda okuzaalira omukazi wamuwa ekifo kugaba mwena mwagala kukyewa nga abataliyo balaba. Abayimbi twabye abatulonda bulonzi. Abayimbi twali mu Nnyonyo meeting yayitibwa ne batulonda. Twalina omuya wa kifo ku WUMA. So abayimbi batwe basiima. Abayimbi basiima mu Justin Bass tumwaka kya media kubanga ebya music abimanyika biruddemu ne media agiruddemu. Kuti benafuna ekifo ekyo. Ate omukyala gwe amusemba oba? Era sinzi. Era otunula abantu balonda bulungi kubanga botunya abantu beweesiga lwena na romance tumulira mpozi na bumu. Ku bintu by'ensimbi, ku bintu by'okubanga mukumpanya, omuntu alina discipline y'amanyi so abantu bamusiima ne bamulonda. Naye waka kyakola nti obusente bwo tabukumpanya ez'akameezi ozirekawo bulungi bw'ozireka mu nsawo ng'azikuwa. Tulize wano tuli mu kwogera ku WUMA, twogera ku muziki. Yotebera interview ndala kyobuuzizza ejja kubayita. Atogera ku muziki abantu bafunye zibasale. Tudayo kusoma naye ate. Naye ate bakitegedde. Mbuki. Kati goddayo okusoma ddi kuba omukazi ye akyali muzito goddayo ddi? Anenda nina abazito nabo basoma tekigaana nze ate kati engeri gye bataddeyo masters jagenda numbe master course emu tokumanya ngenda ku masteringa mu ajja kukola MBA oba tomanya mu marketing management reason nina bbiri nja ku masteringa kemu oludde mu industry kyaba abayimbi bomanyi abatasoma gundi jangu ojja okusoma embasale ziwezi
owa isirishuwa kubasubiyanga bitabo byabwe empulira polisi tebasoma nesirishuwa nekisi buli ali eyo ati nedda oyinza omupenzi okanjisupaka kyasoma wasanze nga balansa nga nzireyo nina digiri zange bbiri tekyakunsasoma onsangayo so just kintu kimu omuntu ina ayagala okwongera kusoma ku omuyimbi ali eyo ojja kubiseeza ku national theatre tukuwe ebbaluwa tukuwe olukusa mu buwandiike ogenda oyongereyo okusoma